Olwaleero bannamagye abalondebwa okulembera emirimu gya kkooti yaabwe bakubye ebirayiro nga bakulembeddwamu agenda okukulira kkooti eno Brigadier General Richard Tukachungura. Abakulu okuva mu kakiiko akasunsula abalamuzi ka Judicial Service Commission akulira emirimu mu kkooti oba Principal Judge Jane Francis Abodo ne ssaabawolereza wa gavumenti babaddewo ku kitebe kya kkooti ensukkulumu nga bino bigenda mu maaso. Akiikiridde omuduumizi w'amagye g'eggwanga ku mukolo guno Lieutenant General Jack Bakasumba asiimye kkooti ensukkulumu okusalawo nga bwe yasalawo omusango gwa Michael Kabaziguluka nga guno gwe gwavaako okola ennongoosereza mu tteeka erivuga ekkooti y'amagye. That judgment led to the restructuring of the courts martial and the subsequent appointments of officers who have just taken oath today. Bakasumba agamba nti omwaka mulamba kkooti y'amagye gw'emaze nga teriiwo babadde bakozesa bukiiko bwabwe obukwasisa empisa okukangavvula abo ababadde basiiwuuka empisa. We have the standing operating procedures for each unit, and then we have the non-judicial procedures. Every commanding officer, every commander has to sit with his subordinates, update them what's happening, and caution them. Ate yasabawolereza wa gavumenti Kiri Wakiwanuka asikeredde abo abadde balowooza nti ekibiina ki NRM tekigoberera amateeka. Ono agamba nti okuteekawo abalamuzi ba kkooti y'amagye bagoberedde ennungamya ya kkooti ensukkulumu bwe yalambika mu musango gwa Kabaziguluka. Anyone who doubted the NRM government's resolve to follow the rule of law and respect the judgments of court, the evidence is before you. Akulira emirimu gya kkooti oba Principal Judge Jane Francis Abodo nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga asabye abakulu bano okutambulira ku mateeka n'obwenkanya nga bakola emirimu gyabwe. And every oath taken is a pledge to the people of Uganda that justice shall be administered without fear or favor, affection or ill will. Onera abalabudde obutawuliriza nnyo bigambo byogerwa ebweru wa kkooti wabula okulafuba n'okulaba ng'emirimu gyabwe bagikola kulaba Bannayuganda nga baleetawo ekitiibwa kya kkooti eno okwetengerera n'obwenkanya. The strength of a professional army lies not only in its capacity to defend the nation, but in its discipline, patriotism, respect for civilians, obedience to lawful authority, and total subordination to the Constitution. Ate ye akulira kkooti eno ng'amaze okukuba ebirayiro Brigadier General Tukachungura ategeezezza nga balina obuyigiriza obumala ng'abalondeddwa kyokka ne yeeyama okukola ng'atambulira ku mateeka. Tujja kulaba tugenderera Constitution nga bweyogera n'amateeka amalala tulabe nga buli muntu oba oli musirikale oba oli civilian bw'oba oze mu kkooti ofuna obwenkanya. Wabula bano bakubidde ebirayiro nga n'okutuusa kadde tekinnaba kutegeerekeka butya emisango egyali mu kkooti eno nga kkooti ensukkulumu tennaba kuyimiriza mirimu gyayo bwe gigenda kukwatibwa wadde nga kkooti ensukkulumu yali yasalawo gino gisengulwe okudda mu kkooti eza bulijjo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.